Okuva disitulikiti y'e Bugiri yaweebwa munisipaali kyategeeza nti walina okubeerawo okulonda abakulembeze okujjuza ebifo eby'enjawulo kuno nga kwe kuli n'omubaka wa paalamenti. Munajjema Asumani Basalirwa yavaayo n'ategeeza nga bwe yeegwanyiza ekifo kino era nga ne muna FDC Eunice Namatende naye yayolesa okwagala eri ekifo kye kimu. Kino kyaleetawo akasattiro mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti era bano ne bateekawo abantu okuli Betty Nambooze ne Hussein Kyanjo okukulemberamu okwogereza enjuyi zombi okulaba ng'omu alekera munne. Bano olwaleero bakkiriza nti enteeseganya zino zikyagudde butaka n'okutuusa leero era kyeyoleserwatu abavuganya bano bombi Eunice Namatende owa FDC ne Asumani Basalirwa Munajjema bwe baamaliriza okwewandiisa wiiki eno era buli omu n'akuba olukuŋŋaana. Nga mbeetondera nti tukyalemeddwa okutuuka kutegeeragana e Bugiri municipality lwani yalisinze obulungi oba yalisinze ku munne okubeera omubaka wa paalamenti. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa leero mu Kampala olubaddeko Dr. Kanukiza Besigye, Hussein Kyanjo, Betty Nambooze, Elias Lukwago n'abalala bagamba nti kasita okukaanya kwaganye ne basaba abavuganya bano obuteemeta nziro nga bakuyega abantu. N'olwekyo ekikolebwa kyonna okubayuzaayuzaamu oba okubakoonaganya kiba kya bulabe eri struggle gye tutambuza. Kati tukomyewo n'eddoboozi erigamba nti tubadde tusaba bwe tuba tugenza okwevuganya nga bwe tuli baawamu n'ekyo tukikole mu buntu bulamu. Ndowooza nti obuvunanyizibwa bwe tulina ku njuyi zombi ezitanategeeragana kwe kugezaako okunnyonnyola ebitone n'ebirungi n'obusobozi bwa kandideeti waffe eri abantu b'e Bugiri. Nambooze agamba nti ab'oludda oluvuganya baleme kutunuulira kalulu k'e Bugiri kokka wabula batunuulire nnyo obululu obulala obugenda okubeerawo ng'Epalisa, Njeru, Sheema n'ebitundu ebirala. Njagala kujjukiza bannange nti tulina akalulu e Sheema eri minisita wa Museveni eyajooza ensi n'abeera mu paalamenti nga mubaka wa paalamenti ate n'agenda ne yeewandiisa ku bubaka okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti obulala. Singa mbadde n'obuyinza ffenna twaligweredde Sheema ne tubeereeyo guno omwezi. Twogeddeko n'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga y'omu ku abo eyavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okuwagira Asumani Basalirwa mu kalulu kano. Asumani Basalirwa tuzenga tumulaba nga alwanirira eddembe wamu n'abalwanizi b'eddembe bonna. Tuze tumulaba nga ajja bannabyabufuzi abatulwanirira mu makomera okuviira ddala ku Dr. Besigye ne bannaffe abalala bangi. Tubadde naye nga tutambula nga tuwagira bakandidate ab'ebibiina ebirala ejjinja ne mu bitundu ebirala byonna. So nze ndaba nti ku kino ekiseera mbutuufu kiba kya buntu bulamu okuyimirira Asumani Basalirwa newankubadde tuva mu bibiina bya njawulo kuba ayimiridde ku nsonga ze tuyimiriddeko. Hussein Kyanjo ne Betty Nambooze bagamba nti bajja kuggwamu maanyi n'okwogerezeganya n'abavuganya okulaba nga wabaawo yeekuba mutima n'alekera munne. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.